kati gambe oyo gwe bayonze Sebunya tugende tutambule munye we bamuzaala wennyini wasula tutambule nze naye ajjalabanga ne baneiba be n'abaana be ba president Ichuli president n'abaana be ngogo bamanyi yeze tera abaana be tebamanyi ye president yemanyi mukawulire mwe yekubye ne WhatsApp group yawe tubayanga Joshige manya mbabuza ko yona je musinzidde okubeera ndi mutulaba mwena batulaba ngera bulijjo twabagamba tujja balo tusiza buli kimu tujja batusiza ebyakabi tujja baleetera abantu abenjawulo berenga musobola okubeera nti kola ki mwogerako nabo babulire kiyo mwetaaga na buli kimu kyonna olunaku lwa leero tutuse ne jajja waffe omulungi jajja Ichuli mu kintu kino okumuyita jajja tebamuyita jajja lwa bwerere nti olwokuba ayina envi bamuyita jajja olwokuba nti naludde Ichuli era kasolo kaki kagezi kali awangu mugamba mutya mwenna abali ku jajja Ichuli YouTube channel kitutwalidde akabanga atenga fe trending ku YouTube channels ki zonna endala naye tukyagadde nnyo lwa nsonga atwadde bangamba lwaki togulawo ki YouTube channel eyo nembaga mumanyi nti njagala nnyo labanga mpa abantu ki okweteeka ettafali yange bavubuka baki ba Uganda ate abaana basinga balya ku YouTube era mbadde mbawa content ndabe nga bakola ki basi tukanenga nange mmanyi nti lunaku lumu njatandike ki eyange era nga we mulaba nagenda okuhostinga mwana muki muto nani wadde ndeeta mukadde munnange asaagala mboozi abakombozi njagala mukuwempawalinga muvubuka muki muto asanze wano nga president ennaku zino bannonda kati mbaako n'ebintu byenkozesa ng'ono Black Chako okutereza sikini yange okulaba nga jajja wanjawulo si bano bajjajja be mumanyi anti kakati nkusanza n'ebintu byenjawulo ndaba ningamba jajja wafate bino byonna byebitereza jajja okuba owaki owenjawulo ino scrubbing omubiri gwo noono Black Chako ate nomala nokwata bino ebizigo byonna biri organic amakekanyije kwendaba bwomala awo nosumulula bino bizigo these are creams ate bikolebwa muna Uganda kati nze ndi ku build Uganda love Uganda eyo bita body cream omuwala bamuyita Jojo Taylor company yeno Aviena kati agenda sobola okulaba sobola olabako byakabi nnyo nyera nga wolaba awo nkawulira bino byayita mu mutindi emitendero agency yonna nti bikkirizibwa mu maduuka g'ensi ki yonna si bye bino ebyokweyerusa byembamu ono Colgate yekka ali habo ne packaging osobola ogikola ki ogiraba kati kano kamunviiri omwo okitegeera kakurimu kamuki kamunviiri kali omwo abakazi kabakolera nnyo naye nga kali unisex ofuuyirako mu nviiri muno n'okola ki n'okaagala naye nga bwonna buli provided by Jojo kati ngazo wenviiri sprayinga momwe kaviiri kano kolaba ne kaba nkamasamasa muki but nze ndi dynamic njogera ku sports njogera ku entertainment njogera ku agriculture social economic transformations ndi exposed njogera ku byebweru ebye Uganda I have been here for long time kati abantu bansanga nga nze ali most reliable ate ndi entertaining otugenda ku blogging omuntu abe board mubamu okusaaga okujerega okunyumirwa okuyiga byonna because that's the complete package toyinza kubanga obowa omuntu buli sawa mubulire bya economics abowalingibwa naye mubamu olwali okwejerega okuyiga okusoma n'okumanya tukulayenga gwe mukulembeze president omulonde gutumanyi ba bloggers nate tulaye ekibiina ekirala ekizene kyerimbika wa blogger kibayita some ba top bloggers baze ne bava ne bagamba nabo some bakoze ekibiina association yaabwe era fe tubawadde mileage kubanga tewali abogerako tewali abamanyi bakuba bayina access mawulire ne bannayuganda tebasoma mawulire abantu abasinga badde beebuuza ngamba basose kujja ne beebuuza ku president kwa bamanyi omu no omanye ensi yonna mu social economic transformation everyone sees an opportunity where you don't okitegeera kati nafe twatandika blog association nga tulaba nti omuntu omu tebakulicognizinga ate kati tukoze tutya okwekolamu omulimu batulikogonizing
nga baorganize buli association, DJ association, entertainment journalist association, music association, abebigali balina association, aba taxi, netugamba ate lwaki ffenaffe netubaki an association. Good enough idea nagireetako nenjiwa ne president nze yasooka ogimulaga. Waliwo abaabi blogging edda naye nga bali ku self individuals ng'ali ku ye nti nze ndi wakabi bangoberera nnyo ne mugamba naye era ezo ennamba teziyinza kuweesa deal mu Ministry of Health. Wabula tuzigatta tusobola ofuna deal ey'amaanyi. Abaana ne bampuliriramu ne twegatta ne mbayita ne bajja balita kagwa ne twegabanyamu divisions okola ki. Kati olwakitandise nga balowooza sejjooko bagenda olaba tulayidde bagenda olaba kati abantu bapimamu mu maaso nabo ne bavaayo ebaga jjukira babadde babloga bamanyi kuba ku website kati abo bewalabye ba website kompyuta era sente bazijja dda ku president kuba baana babagagga mu bitongole kati bakola PR mu bitongole ebyenjawulo naye teri abakola ki abamanyi kati dynamics zikyuka zijja nga abantu bamanyi boogera kati bali batandika okweralika baga mukimanyi nti bagenda tuwamba. In fact is batandika dda ne website zalekawo vacuum ey'omuntu wa bulijjo kuba abantu batono nnyo abagenda ku website ewa Uganda ageti yaabwe nyangu nnyo bo bantu ba PR bamanyi owandiikira ebitongole ku kompyuta era ne bafuna ki sente naye babadde tebamanyi nti abantu bayinza okujja loud ne baga president wa blogger mu Uganda owino yonna emanyi bujjo wakiranga ekyo kusanga bagamba bagula amaaso kati neyo gye batambula baga blogger president wa blogger temumanyi kati kwe kuteeka waki akakundi kaabwe. But the thing is federa tuliwo on to scheme money. Tetuliwo kuba bitongole oba kubijja mu ki sente tulobinga tutwala abaana abato mu digital marketing. Digital marketing kiki kwe ku advertisingira ku mikutu gya social media. Kati wenina abaana bibiri wengena nenda ba company okiwulira ng'ebadde ekuwagwa obulango tugeze gwe epass Jumia ekuwa obulango kubanga oli wakabi ku internet nze wendaita namba zange nenziteeka ku Jumia ejja gamba fuki okuba ne epass omu kambe ne ba blogger bibiri kuba tuli ku TikTok, Instagram, Twitter, Snapchat, okitegeera Facebook. So twagala omuvubuka tumulage nti eno new era eyofuna sente ebintu byokutandika nti noonya dduuka nzigulewo nteekemu ebintu tebikyakola ki kubanga neryo edduuka bwoli kusanga oli ku digital tewetaaga diggulawo ebintu biyinza obbeera mu nnyumba yo nga mwobitundira kubanga oli ku digital ki marketing gwe marketinga bulungi. So awo tutwala omuvubuka mwempawalinga abo babaawo dda tebalina gwe baali bempawalinze beriwo bokka ne bukompyuta bwabwe baana babagaggadda yeeka n'awandiikira kuba kitongole kirimu antiwe okitegeera amanyi PS amanyi era balaba mulimu Sala Kajingo. Sala Kajingo adakolanga mu State House yaliko guild president kati ye PS wa speaker kati tulabe gwenga gwe totidde mukoba nzo kwa bazenga kigenera kyawe kukuba kujjawo twasa tujjawo kubanga digital noeranga nawe kenyini otidde mulino gamba sitidde kubanga digital space ngazi ate empya Virgin wano mu Uganda okitegeera bayinza kunsinga nti bayinza okgenda ku bitongole ebyamaanyi kubanga kugaye baana babagagga bakola mu gavumenti nabo baludde mu gavumenti kati bayinza okgenda ku bitongole project ez'amaanyi era nga bazigendako dda naye era nja sigala nga marketinga kubanga ewakiseka batunda spare gye bali bondi z'emmotoka gye ziri business apartments okitegeera so digital space nene okitegeera bo bazze kubanga balina abakungu be bamanyi mu gavumenti kati wekibanga Sala Kajingo ye PS wa speaker olanya abalala nga boogerera bitongole byanjawulo bamanyi ba commissioner bamanyi kati bo bamanyi awo okutapinga okujje ki sente naye nga ffe tubalaze nti muyina kuba an association tegeza target yaabwe yo sente abanoonya sente era ne mu campaign President Museveni yalaga nga asasudde ba blogger era basasula abo si ffe naye nga abantu bamanyani bamanyi gwe nze ne tiimu yange ate ne abantu abenina era be bamanyi ku YouTube ku Snapchat
ku TikTok, ku Instagram, wogenda ku Snapchat litakagwa gwe bamanyi. Vice President wange diaspora. Wogenda ku YouTube, Ibulake Mukasa, Faruku, Kasoko, Mako, babe bamanyi. Era bali mu bloggers association. Kati abo bonko buuza gobadde bamanyi. Abasinga abamu mbademba manyi. Ngagwe. Ala abangamba bali mweri. Bali era bamaze kuvayo ne bajja. Nene ngamba ba PR ba companies nti kati sala bujingo ali kumpi ne speaker. Kati jalabanga president ali mu revenue. Ojja kulabanga omulala ali mu tourism. Omulala nga ali mu KCCA. Kati basobola okwetapinga kyekiri mu KCCA, kyekiri mu parliament, kyekiri mu revenue kati ne begatta. Basobola skiminga sente worth billions ne bazikuba bamanyiddwa by profile baana babakulu okitegeera nese ekyo sikyo tuliko fe tuli ku mwana wa wansi ng'obulamu bw'ekkamera nga yagisonda busonzi nga erudde ng'emutawaanya agifunye kikyaddako twagala omwana oyo wa ghetto bwe bamukwata poliisi ng'asobola okugamba ndi buloga ne kadi yange ki yiino kati fe tetuli nnyo nti sente tubenzibe twagala nezo ziri emwe ebitongole tuzirobinge ebitongole bitukwasizeko kati balabye nga tuli ku UCCE ne batya bagenza tuli ne minister bali obusa tuwada appointment tuge abeggulu batunoonya kati sikeya ne bagana ne mumanyi bana abana bayinza okutuwambira ddala nenga tugenda bawamba kuba tumanyiddwa abo newo omuteeka ggulu newo omuteeka mukono newo omuteeka igamba newo omuteeka mbale teryamumanyi kati gambe oyo gwe bayonze Sebunya tugende tutambule munne we bamuzaala wennyini wasula tutambule nze naye ajjalabanga ne banneiba be n'abaana be baba president Ichuli president n'abaana be ngogo bamanyi yeze tera abaana be tebamanyi president yemanyi mukawulire mwe yeekubye ne WhatsApp group yawe ayo tuyita kwa wina atebe gambe wakiseka bayinza okuba nga badduka banzo bakuba emiggo kwachi tufuta kiri abantu bayinza bakuba emiggo tubamanyi president ye Ichuli olaba bangamba n'okungamba bennyini nti sajja wekigwako kalulu kyusa constitution bampa n'obukodde ne bangata atovaako nimagana njagala ekisajja kozesa obukodde bwa musabba abaana bakulaze omukwano so kati abo abasajja ba office wanabizi w'omukwata n'omugamba yambala t-shirt ya Museveni tugende ku owino tasobola kugenda naye nze isima ngenda so kati abaana etegeeza tubategeeze gavumenti yemumba bloggers yajja Ichuli abajja gavumenti yajja tegeera yokka tegeere baani anti buli wootuuka kiringa wogenda nokola nti Uganda Music Association nogenda mbakulu nga tebalabako bebe kulu ka million ate oba otutteyo ki bagandi buli ka million nodduka noddayo ate notandika omusomera mbyo wali wamukweka kati nawe bajja tuukako bagende mumanyi okusala ewakiseka tuno ne jjajja Ichuli so kakitegeeza awadde bambuuza bonna basimanyo ne president omuki omulonde gwe buuza bannamawulire buuza TV buuza mainstream wonna nawe abazze ne baba bagala tuddemu okulonda tuddemu ku mikutu gyonna ne Twitter kwe bali nja bawangula bagala nabo bajje anga we bali ne yasimbeewo ajja tuddemu akalulunze naye ne ku Twitter ye yennyini nja muwangulirako eyiye jajja wesigati nkotidde amaanyi mangi nnyo ge tuyina kuyiye abawagizi ba Sebunya bajjaga Sebunya oli naawe tuviire kuva ku jjajja muleka afuge abaabwe bennyini gambe kati sala kajinga abaana be bamanyi Ichuli nze natambuddawo nensanga abaana abato basatu awo ne bagajja Ichuli nga sibaliiko ne bajja ne twekuba ebifaananyi ne bagadduka mangu ne bagenze mu kikomera ne bagamba mami wuuno jjajja tumuleese nga ewaabwe nze ssanyu ly'ennyumba tuli mu mayumba ge tutazimba wano neiba wange Toyota muto wa Museveni abalongo ba Toyota wengende wa Toyota omukyalirako wali bakwata essimu nga bakubira ate bazzukulu ba Museveni is here we have him at home we have him at home we have jjajja Ichuli abaana ba Toyota baba bamanyize tegeeza n'abazzukulu ba Museveni kubanga bano bakubira bali bazzukulu bannaabo ngera oleeta omulala bababuuza ofisi zaabwe ziriwa ate nga bagagga bayinza okukola ofisi ne bapangisa akazimbe kalamba mu lunaku olwo
wabana babaki bana abagagga baludde mu gavumenti ate nabo bakola omwo kyekitulaga nti bakigwiride ne kati ffe ofisi weeri ne matiri yakola tusonda banyiga abantu gegatuwa abantu bebatuwadde langi abantu bagenda tuwa kompyuta entebe y'omupulezi byonna bantu tetulina kyetukoze nti no tukisobola fekka kati babuloga nina nga 100 okusasula miliyoni emu netaaga babuloga 5 buli omu ngaasasula emitwalo emeka 2 kati oledde bali 10 mu ekitegeeza tugatuukanga buli muntu yetaaga asasula 10,000 tegeeza kibiina kino kinene bya ddala kinene game nze nina ba youtubers ba vloggers nze nina bali ku TikTok Snapchat abasinga ekitegeera waliwo gaya bamwita oba linnya lindirabidde oba Yugaman ali mu miliyoni emu views ku Twitter mangi kati ogenda kulita kagwa ku Snapchat togezangako okiwulira kati bw'otuuka tulina page eyaffe Blog Association eyo etambula zino page zetuliko eza ichuli zakagulawo wiiki eki munegenda olabe reach tuli 65 reach okitegeera 21 simanyira ika 21 nze naberebwe lusibera nkona ba follower batuuka 3 ku Instagram ndi mu 10,000 wiiki eki TikTok ekintu tewakigwako TikTok ndi mu 10 wiiki eki emu so ebintu ebimu biri God made oba God sent nze sikeera nempandiika sikeera nensoma nti simanyi ndi musoma butabo research setegeka ntoze nga nkola live ondabye nkolaki era nkusanze olika live ntuddeawo nnyumyamu n'abazzukulu bange so sikyakkaka sikyakwerimbika mu kiri nakyo